Shiba abidwa emiranga n'ebiwobe abitadde ku social media kwogata kuba nti akubira mikwano gye egiri around mpola mpola. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior obubbi bweyongedde mu Uganda nga ababbi tebakozesa kirala bakozesa amasimu kogata ne internet. Omu ku bantu abali affected simulala ye Queen Kama Shiba Karungi. Subscribe tubelenga tutambula fenna mpola mpola atulwadde kuba nti oleka opinion yo ne comment mu comment section ne tufuna bichi byolowooza ku bintu byonna bye tuba nti tukusa ku nakula leo tuwogera ku mwana mwala amanyikiddwa nga Shiba Karungi Queen Kama TNS Queen kogata ne Swaga Mama like CEO Shiba Oliki Pads atukwaniriza omulundi omulala webale kuba nti wekomira wano mpola mpola kati setulemboze waliwo omusajja eyagenze n'abantu ahakinga mu Twitter handle ya Shiba Karungi. Omusajja ono tanaba kuba nti ategerekeka naye nga ate waliwo enamba jakoso kuba nti asindikira obubaka ku mikutu gya Twitter ng'agamba nga bwayagala obuyambi. Omusajja ono ali mukozesa Twitter handle ya Shiba Karungi nga yefudde Shiba era nga asindika obubaka eri emikono gya Shiba ku Twitter n'abantu abenjawulo ng'agamba nga bwali staka talina buyambi era nga alina ebizibu byayagala okuba nti amuyambako. Onono ayogera nga Shiba agamba nti alina ebizibu byayagala takyafuna kasente okuva manager lockdown yatuuka tebakyayimba so nolwekyo mbu ali bubi nnyo. Omusajja ono yakwata Twitter account oba Twitter handle ya Shiba Karungi najediza era kati atandise okuba nti akolerako obufere. Shiba ku mukutu gwe ogwa Facebook, Instagram n'emikutu emirala yavuddeyo nekubirira enduulu n'agamba nti nze Uganda entamye okubeeramu bangalo bunani abasajja abatagala kola bebanji mu Uganda era nga abasajja bano balowooza nti bajja kukozesa brands n'oba n'amanya g'abantu amalala okuba nti batandika okuba nti bagakolamu ssente. Kyanaku nnyo okuba nti waliwo omusajja atandise okuba nti ayingira mu akaunti yange n'okuba nti atandise okuba nti afereramu abantu nga bwe neetaaga obuyambi. Nze Shiba we natuuka bannayuganda bampagira era nga sisobola kuba nti ntandika kusaba mitwalo 2, mitwalo 10, mitwalo 5 ng'omwami okyali mukola era bw'ofuna message yonna ekusaba ssente ng'eva ku Twitter handle ya Shiba oba Instagram oba Facebook manya nti si Shiba wabula mufere era nga omufere ono agenze mu maaso nokuba nti ayonona n'okutanishinga erinnya lya Shiba. Omusajja ono yakaja ku bantu abasuuka emitwalo abantu abasuuka 10 ng'abajjako kakadde n'emitwalo 5 ng'akozesa accounts za Shiba okuba nti ababbiramu. Kino mu Uganda sigwe mulundi ogusooka Juliana Kanyomozi nga tanafuna kuba nti tanafuna blue tick ku Facebook y'omu ku bantu facing like challenges zino nti Juliana bantu banji abakosanga Facebook account ze n'amanyage ku Facebook okata Twitter okuba nti banyagiramu abantu era nga bantu banji ababbiwa. So nolwekyo mwegendeze mwenna bwobanga oyogera ne Shiba oliwadde okuba nti omukubira esimu ye direct oba okuba nti ocontactinga abantu around her kogata Jeff Chiwa obayinza okuba nti ononyako mwana mwala amanyikiddwa nga Itania Forever noba nti omufuna wetwogera Shiba's account temuli mu mikono gye abafere bagikute bebali mugikozesa. Kyanaku nnyo okulaba nti bannayuganda abasinga obungi tebagala kola balowooza nti ebintu balinafuna byampuna kyovolaba bascammers ne fraud nyinyi nnyo ku social media bannayuganda befudde banigeria mu bufere ennaku zino. So nolwekyo wegendeze okuba nti wegendeze abantu boyogera nabo wegendeze okuba nti social media accounts zo ozikuumira butiribiri tologinga mu simu etali yiyo na muntu yenna tosharinga password za social media handles zo zona n'omuntu yenna ne obanga tolina nkwegayiridde guma paka lunafuna esimu oba laptop oberenga communicating wabula bonakikola
ababbi bajja kuba nti bakozesa omukisa ogwo oba omuntu yenna ajja kukozesa omukisa ogwo atandika okuba nti akolera ebyambiyoni mu akawunti zo bikuleetere obuzibu oba n'okusiba mu maaso awo. Shiba ali ku kyokya, ababbi bamuyingiridde bamuzizaako emirembe era kati gakaaba gakomba. Twitter account bagitutte. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako Sikadde Ntambi Kimso. Follow us on Twitter Kimso 16 ate nga Facebook Ntambi Kimso ate olwaddemu kuba nti osubscribing and tuba ntutambula fena fena. Bye bye.